Kale nze Sonko Muhammad twongera okubaniriza akabantu baffe abatulaba we tuli na kifuma kyalo bakita Namyoya wano wali ennyumba oba mansion y'omukunja ataseera tuzenga tubalaga mansion eno nga lucha tujibalaga egenda yongeramu ebirungo egenda simibwamu ku swimming pool agenda kulunda n'ebirala bingi naye tulina omukisa gw'amaanyi nnyo era twagala okubategeeza nti mukunja mujjolo moyagula nga bamuyambako mu mbeera gy'abadde alimu batuwongedde okutuwa omukisa poloti tuliraanyeewo nti poloti nayo mugikozese mugende nga musasula mpola kitegeeza ki nti naawe waleeyo tonaba kubanga ofuna oyige kaluba osobola okujja mu jjolo n'obeera ng'okuba ku namba z'olaba ku screen ettaka tugeze lya miliyoni 4 n'ogana nawe miliyoni zange 3 inajasasula mpola ng'okolebwa lisiiti ng'ogikuwa bino bya ddala nyagala bategeeza nti nze ebbanga limaze ku kitimba kuno nga nkola mbadde nga nfuna bannyinange mukulu Kyaga abali ku kyeyo Sonko nyambako ngule wano nyambako abafamile banva mnyagala kugula wano naye nga nkyabiganye nga lwaki nga kampani ezimu sizitegeera paka mukunja ebizibu byabaddemu ate byalese ekirungi nti twazze nga abasaaga ne mumuguza ne mumuyamba nako tweyongedde teri muntu atunyega teri atunyenyako bwe tuli watuufu ntunundya waliwo kati wano omuntu ali mu kuzimba wano nyumba ya bisenge 1 2 3 neighbor wa mukunja kuba mansion ino wano botunulya side yetu jaba tubalaga neighboring area waliwo abazimbe mabega waffe n'abalala bazimba tuli kumpi n'ekkubo wano nakifuma sosola okozesa ennamba zino ojja mu jjolo nobiranga nawe okola kinga ofuna ettaka kaso yonna gy'oli oli ku kyeyo oli Kadaama oli Sekadaama osobola tutrustinga n'oyita ku namba y'essimu n'osindika maamawo sindika mugandawo sindika sengawo ajja afuna ettaka mu jjolo mwanguwe bwe lirangibwa gulirawo bw'otagulawo ese tejjabba ekoze eki era ekyenjawulo ekiriwo mukunja bwe yatwesiga n'emirimu ate n'emukulu Sonko nekimuyingizaamu ekyeddala kuba twabadde tufuna reviews nyingi nnyo ez'abaana nti awo njagala mukunja we yakuze nange munguzeewo mukunja njagala muliraanaawo kati mwe mwenna abaagala okugula kumpi ne mukunja oba abaagala okumusapootinga mu ngeri yonna abaami bano ababiri kakati tubasayinize mu Jolo Quality Properties basobole okubeera nga nammwe ababeesiga abali eyo basobole okubalambuza babaguze poloti zino zennyini kubanga nabo tebasobola kutunda kintu kye bataguze basooka kugula batwesiga kitegeeza nti nno we batwesize kitegeeza nti ate nammwe baagala okubanjulira ebirungi mwana wattu ebbeeyi eyaffe nzikakkamu eri polite nnyo tutandikira ddala kakadde kamu n'ekitundu fuuti 2 ana tugenda kuwa miliyoni 3 ana ku 6 tugenda kuwa miliyoni 4 n'ekitundu ana ku 8 tugenda kuwa ku miliyoni 6 ana ku 6 awo tujja kujja kale mulimu ebbeeyi ezimu ezambuka waggulu nga 5 ku 10 tujja kukwasaganyizaamu akatonotono jangu ku site tate baligulira online fe tukulaga tuli maaso go gwali eyo nti tujja kulaga tulina wano bintu byabwesigwa sindiko omuntu ajje ku ground alambule endagane gena manyago gwali yatumye omuntu kwatagala ne mukulu Sonko wali kwatagala ne mukunja kuba baguze we bali usegeera okulambula tulambuliza bwerere tetujja ko yadde nusu 10 wejangu beesige bakulambuze beke nyini ogenda ba meeting mubalabe eyo ku TikTok jangu muri life omulabe nga bwafaanana atakuguze nettaka okutwalize wamu tukola ne jjolo sibe kiri mukunja okuva n'olwaleero enamba jola back screen gyoba okozesa abajja mu inbox yaffe tukola ne Jolo Quality Properties ojje weefunire ettaka